understand nti laba ali mukono gwo kyokka mulekere obulamu bwe. Awo Sitaani n'ava awali Mukama n'alwazayo gwa amayute amazibu okuva ku bigere bye munda okutuuka ku bwezinge bwe. N'addiranga olujjo okweyaguza n'atuulanga mu vvu. Awo mukazi we n'amugamba nti okyanywezezza obutayonoona abo weegaane Katonda ofe. Naye n'amugamba nti oyogera ng'omu ku bakazi abasirusiru bwe boogera owa tunaaweebwanga ebirungi mu mukono gwa Katonda ne tutaweebwa bibi. Naye mu ebyo byonna Yobu teyayonoona mimwa gye. Haleluya. Yobu yali amanyi Katonda we. Job knew his God. Era nga gwe yeesiga. And he used to trust him. Ne mu bizibu nga bingi. Even though many problems, Yobu yasigala anyweredde Katonda. Job stood Endwadde ng'erumbye. as the disease came. Yasigala anywezezza Katonda. He insisted into God. Abaana nga bafudde The baweddewo. children had died. Teyava Katonda. He did not leave Kubanga God obwesigwe bwe bwali Katonda. because his trust was in the Lord. Bw'ofunamu buzibu butono nnyo bwe buti. For you get a little challenge, Sente ne zibula. the money get lost, N'oyomba n'okukuluma. you start crying and grumbling. Amabanja nga gakutwala. When the debts are taking you, N'olaba nga Katonda wo tasobola you kuyamba. see that God cannot help you. Omwana ng'afudde. As the child Omu has died, bw'ati. only one, N'olyoka okaaba. you can cry. Nze we nafiira omwana nakulabirawo okuyomba For n'okwemulugunya. me, when I lost a kid, I grumbled. Neempulira nga mpeddemu I amaanyi. felt like I was weakened. Nakukalina akati Mukama nkyasobola nze n'oyimirira akatuti mbu nkujulire I ku kino reached the moment kyentuuseeko. that can I stand and testify upon this that I've Nga mu butuufu come. mpulira mpeddemu I amaanyi. felt like I was weakened. Nga nafuye. I was very weak. Nga n'okusaba sikyasobola wadde. I could not even manage to pray, Naye nga nfiiriddwa omwana omu. but I'd lost my Naye Yobu faith. bonna baggwawo. But for Job, all N'asigala God ng'akyagamba finished. nti Katonda ye Mukama. But he remained Nga sente saying, the Lord ziweddewo. is God. As the money had diminished, Era n'asigala he ng'ayesize Mukama. remained trusting in the Sitaani Lord. n'agamba nti awo tukutte ku bintu kati kwate ku bulamu kale And tulabeera. Satan said, I've taken property. Mukama Let me go to n'amugamba nti life. n'obulamu kukwateko kasita tafa. He said, now go into life so long Era as he does Yobu not die. yasigala akyagamba nti gwe Job Katonda. still confessed that God Mirundi is emeka God. omuntu obwo bungejje bukujje How many Katonda. times those small things make Nze you run kyantwalira from God? ekiseera okuddamu okwegayirira Katonda ansonyiwe mpulire ng'omwoyo gwange It took guddawo. me time to pray to God to forgive me. Neŋŋamba Mukama nempulira ate neŋŋamba nawe okujulira Katonda neŋŋamba Mukama kati zino bbiru z'eddwaliro ddala singa si gwe nandisobodde ntya. But then I felt testifying the Lord that I could not manage this bill. Okutambuza omulambo okugujja gye gwali ekiwoko mpaka Mbalala ddala wataba gwe To kyandisobose move kitya. that corpse to Malala, Ng'ekintu if it wasn't kimusinga going ssente to nnyingi. it was too costly. Naye ne mmala neŋŋamba Mukama onsonyiwe. But I thank God for Mu butuufu giving me. nga ndaba yakoze. For sure I saw that He had worked. Haleluya.